Kale, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself, King Smith. King wa television. Television yawe. Sebo, eno show yange siyo. Manyi oli king mu kaboozi. Nze Smith nkumanyi. Wamanyira wa? Mingo. Olinga nze lubula Dr. Tiba wa Nina Rose. Nze Dr. T omugo gwa Musa. Dr. T Nina Rose omusanga wa era mufumbirwagana muti. Love secrets. Sinza kubula byama byaffe. And the person can ask, lwaki wayagala omukazi omuwanvu? In life aim higher. Empete eriwa. The cooler you go, the higher it becomes. Kasafu n'olubuto olusooka nga COVID abayisata gwe ne Nina Rose. Tuli bulungi. We are happy to ina sente. Dr. T mugagga. Nze ndi mugagga, I have money. Bw'oba okolera government oyinza okubulwa sente. Nga lwaki tozibula twe abakozi. Nako akozesa amalevu n'akagirita kaabula. Kati wozikidde ku matama olwo. Sebe no show yange tojja kuntamba. TV ya nyoko. Sendi myawutu. TV ya poso. Agaana okufa batuga mutuge. Soko obuze kale kuba wagizi babakula. Sibuuza sibaagala. If I enter the toilet, I don't ask flies that good morning. I'm a rich man. Nina omuti gwa white stomach, premium white detergent, tough on stains, gentle on fabrics. Ogukozesa ki? Nina Rose akubuulire. Anayinama yajjawo oluyimba olwo. Kitufu Nina Rose ayina olubuto. Buli bitegetege buli otambula bimenya amasengere, sokola ku masengere. Bongo bwankima. Kyokka nga toyina n'ebitege. Yes, n'omuggo gwa Musa. Lwaki omuntu aba n'ebitege? To pave way for the master. Omuggo gwa Musa sigwe gwayawuzaamu ennyanja. Yes. Kati Nina Rose Munyarwanda. Kati banya abava mu West, Lake Louise. We, musajja we, kikyotategeera. Kati nkufuna. Government yatugoba mu ntoba ziffe gye tuzimba. Kituufu ayina ali lubuto. Yes, Nina Rose ali lubuto. Era twagenze mu sikaani omwana afaanana Biniganta. Kyokka ate wange. Kijja kitya? Ente enzirugavu evaamu amata ameeru. Tokirabangako? COVID akuyisizza ata Dr. T. COVID tomumbuuza, ffe tuli bagagga. I can move everywhere. Nze ntambula mu baabasiba. Ffe tuli b'e Masaka tulina empewo n'esanga ndi Buyindi. Ningamu abanaku. Ng'okolayo ki? Ndi illuminate. Nina omukire emabega. Kitegeeza ki? Money. Illuminate kitegeeza money. Kati kankulaga abantu bataano abali mu illuminate. Pastor Mondo. SB4. Babiri. SB4 illuminate mukazi we yamuyingiza. Ladies have a very big influence on men. Oyo musajja ali wa sapule nga tajigwa ne bamuyingiza illuminate kati ali amaji mukaaga buli kumakya. Gamuyamba ki? Afuuka omusota SB4. Kambuzeemu mukwano gwo. Mukwano gwo mutegedde. Mukulu wo, taatawo. Yabaddemu n'obutakkaanya ne media houses ezimu. Obuzibu buno bwavudde ku kinga tena. We have 4 killer diseases in Uganda. Diarrhea, bajjo, bacteria, diphtheria, mbabazi. Wagambye nnya. Mbabazi. Mbabazi yavuddeko obuzibu bwa Tamale. Tobeeranga kusaasira. Bebi nabikukuumira emyaka 3 oli bweru wa ggwanga. Oli bweru wa bufumbo n'olimba Sserugambi wamukuumira ki ekyo? By'omu nnyumba. Ffe tubagamba nti ladies, nze Dr. T nkuuma ebyama bya gavumenti. Kuba ndi mbega wa gavumenti ow'ekyama. Ani yabukuwa obwambega? Museveni. Ati addinga tetwalaba appointment letter yo. Era data wamwe namuyina n'ekifaananyi ky'obusego kiwasindisa ekiro nakiravye. Ati nze ndi muyimbi. Anti mwe muli muzungiro omwo mweyo muti. Toli ku chance nalubega kati. Ani? Gwotambulira mbakazi bakadde. Stop is a big eye. Kulaba ku magoola. Big eye yasooka kuvuga tractor bwe buzibu bwali faate yerabidde. Ne mukola ki? Ne muwogola amagulu. Jia 12 anti bafa sente n'okunywa amata g'abaana. Nze oyo mukazi simwagala. Ani yenna? Mange yantuma biwala bito. Tobanga oyomba Donzera. Ate Donzera agenda kunkola kimuyita ajaawo. Mukunamire. Oli naalongo. Nabaga nti Ani. Donzera. Nange ndi Saalongo. I have 2 bottles. Atontiisa ki? Kigambo kigenda na kigambo kigodo ky'embize na kaamulali. Titi for tat nkunamira. Bondaga amasengere nkulaga muganzirwaza. Bondaga Delta nkulaga BBS. Olabye. Obadde obulidde wa Dr. T. Beeramu. Rich men tebeetimba ku makubo. Nze mbeeramu. Kati gwe Simisi mama ate gwe sisi gwe Simisi gwe Lujja. Nyoko yakutuuma linnya ate baakuzaala mu ffe tubamanyi data yina tuli wano. Katate owamanyirawa. Nkumanyi. Mbamanyi. Mwali babbi b'oku William.
omukulu onalebo Kato Lwama mulwadde. Kato is a very good man. Oyo agenda kuyitamu. Nabaga nti abantu babiri bagenda okudda. Kato Lwama is going to come back. Betty Kamya is going to come back. Agenda kuba kundi kagundi. Kisoboka. Ajja mukuba. Ensonga bbiri. Ajja mukuba. She's a woman of legacy. The power of the opposition is to kuba kakyakaali ku byalo kati kyakaali bamuganye. Kani Kasibante speak for 3 hours on TV in English. He's a teacher. Si teacher asomesa na jansomese. Yali musomesa before entered. Political management amumanyi. Nti manyi nyaka bozi nga sirina mwana. Gwe ask yourself always. Nti oyagala kufumbirwa katongole. Kye kyaddusayo titi. So Khalifa Ganaga ayagala okwesimba ku MP Kato Lwama ba Victor Kamenyo bani abakiveeko. Nedda nkiri wekiti. Every good house has toilets behind. Kato Lwama is a bungalow. Watyanga togenda ku toilet osangawo emiddodo. Kati kiri wekiti ba Victor Kamenyo. Politics mumulabye nti mumuyingizaamu bamunyagwa mwana parliament bwefaanana. Museveni kyava kyabakuba. Nabaga nti Museveni feeds on your stupidity. Ever. How? Nti mwe muli basiru muli banaku mulinga mbizi temuweta mulina ekintu kimu tumuvume Museveni mubi kyeki. What else? Tell the public nti kino kikyekokubiri. Social media. Akino okikola otya. Museveni wamuvuma akabina ku social media n'avaako. Museveni odde kuli omuwe mudde avuddeko yakimanyi nti oli mu kumuvuma. Kubanga abeerako ku Twitter. Atalina budde bwa Twitter. Kambuuzeemu tetwakulaba ng'okola online concert. The owner of the ali mu kuupdatinga Twitter ya Museveni ye Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi. Twitter handler. But he's a popular spokesperson. Siwati alinga kabina tekatukula. Ne bw'oba ova mu kinaabiro kakubemu olugalo owulire. Nabwa nti kuna kulwa enkomero Mukama ajja kusaawo kisikuliini wali asseewo bw'ati. Kozi eriwo etunula eneraga bigundi eneraga ebifaananyi. Naye yakoze embaga over the weekend. Joel Ssenyonyi. Yakubye people power ekigo. How? Yabadde scientific. Tosobola kuwasa. The hope, to keep the hope of people. Bingi ebikuuma hope. Bobi Wine alimu hope y'Abannayuganda. Kyokka abakazi abatannafumbirwa n'abaali mu bufumbo hope yabwe baddaani kati awasiza people power egudde abakazi bagenze. Nedda. Kenzo kati ali waggulu nnyo okusinga Leema kubanga buli mukazi amanyi nti Kenzo ayinza okumpa senja. Keeping hope alive. But marriage is respect in a society, in a community. And sooka oleke mu politics, this is a commercial politics. Commercial politics, you keep the fire burning. Nti buli kaseera ateekayo posti Ssenyonyi nti ani erwedde okunfumbirwa abakazi beeyongere mu people ki kati wawasizza kitegeeza abakazi obakobe bagenze mu NRM ate mu NRM bonna abaliyo bafumbo. Dr. T, at the same time omukulu Bobi Wine Kyagulanyi abadde akola concerts nga zesinga okubeera sold out ku social media in terms of numbers. Kino kimulekawo nga ye omuyimbi ate politician. Tulinze kalulu. What do you mean mulinze kalulu? Nti a person can be with a very nice suit with a holy pant nga pant erimu ebituli. Museveni ebitabitya. But the same Museveni you're talking about yalesa akalulu kano kabeere scientific meaning bikimu kigenda kubeera nga kitulwanira ku social media. Politics mandeevu kankubuuze what is politics? Omuvubuka omuto okuza omulevu ng'ogw'embuzi ennume. What is politics? Politics is not a game. But that can't describe politics. Politics is onoonya w'oyitiramu. Nti kati Museveni agenza okulaba mu mulimu byakedi nzigule. But the ministers are doing their work at the handout. Who are they working for? For the people. Constitutional wise. Vya constitution biveeko. Kati ensolo efugibwa kuki? Vya constitution biveeko. Nze nabagamba. Politics tojja kusuubira nti Museveni ajja kuyisanga nnyo kubo yandikuyisizza. Why? Kubanga Museveni is a politician. Politics is the study of living things and non-living things. That is science, but still. We have a different mind. What is message? He's a politician. What is message? A politician. No. Message is a human being with compound eyes. That is an insect. And a synonymous to Museveni. Words of the different meaning, but different spelling, but the same meaning. Who is Bobi Wine?
Bobi Wine is working for Museveni, because if you're not going to win Museveni, you are working for Museveni. Who is Kyagulanyi Ssentamu? Is a Muganda, and Baganda are failures. Mwechiche mukola ne kituukira, you guys teyagwa. But concerts were they sold out. Tefete yagwa. What is the importance of online concerts to artists in Gamu? Ize ndulu z'abamalaya. Golooza omuli bubikumba kongola. Do you think artists are ready for scientific elections? Dr. T uliriza. Tubagamba nti Museveni ajja kudda paka lwaligenda ate asobola okugenda n'alekako mutabani we. That can't be possible. Ate onaakola ki kati kitutuna mu kamera ogambe ndize Smith. Do you think artists need that? Dr. T. Gamba nze Smith siwagira mu hozi project. Sijimanya nti. Olabye. N'obutajimanya kikubya. Nekyo kibi. Ladies and gentlemen, tukyalina Dr. T. Kye njagala okwebuuzaamu Dr. T. Are artists ready for scientific elections, those that are willing to join the politics? You're not ready. Why? First of all, most of the politicians, musicians, and artists are Baganda. Baganda basamba kawerekera. Kitegeeza ki etali Muganda? Anti always. Mbulirayo Munyankole yali yavumidde ku Facebook ne Munyankole munne. Nkulage ttiimu ya Gagamero bwevume ya Bobi Wine. Si Baganda. Museveni ali mu ntebe aganyabula balengere kuba temulina mmwanyi. You are hide and disorderly. Kati gwe Smith kyoyinza okukola mu nsi. Nine mmwanyi. Olabye. Ettaka mwa balibbe. Akati nti Abanyankole nakuga balina Museveni, balina Besigye, balina Kayihura, balina Mutebire, balina Yingulidi, balina Janet, balina Babi, balina Mukakanizi, balina Lugunga. Babi yafumbirwa Muganda, kitegeeza Muganda kati. Any number that crosses the equal signs, it becomes a negative. Ladies, nyoko, ladies have a very big force to change the husbands. A man becomes what his woman is. But you also fail at comedy. Nabaga nti mu politics bw'otunuulira bw'oti abakazi bali aba abafuga Uganda. Janet, Babi, Jakiri n'Imbabazi, Mukamuntu ne Byanyima. Olukitegeeza Museveni ffenna yakola ki? Yatufuga. Because every strong man, there is a strong woman behind. And you can't go further by the techniques of a woman. It means Bobi Wine is a Munyankole. The same government you're talking for yasasudde bad black asente mpitirivu. Togera ku government is empagira Museveni. Ati mwabawagira Museveni mwakutese namwezi wa bad black. Muwadde Balamu akolerani. Balamu akolera Museveni. Kasirye Gwanga. Olaba tomuwayiriza omusayi muleke. Muleke Balamu is working for Kasirye Gwanga. How? Anti miga mafia ng'ojja kulaba ekibo kiyita embwa. Ojja kulaba Misaachi ojja kuba weegomba Ndambooze Misaachi ayitewo mu Bekiisi osiranire mu magombe. Tubeera musiru. Katubuuzeemu. Big Eye demanding. Tonyumya ku mbizi tuli mu swala. Leero lwakutaano tonyumya. Sajja musiraamu gw'oyise ekigambo. Tonyumya bankadde baleke. Why are you hungry? Tonyumya anti kiri bwe kiti. Big Eye is a man of 24 years. How could you come to TV tearing? Mambe sente gendo osabe ne panti bazikuwe ne tipi. But yazikolerera. Aswaza Baganda kuba ye mayanja. Ni yazikolera yakolera government yakolera NRM campaign. There is a difference between mafias. Mafias can come disguising at true angels. Kati nze Mukama yampe amazi nze ndabe ebibye bikuliko. Ebibye byonna biwakoze weekend imbi. Okolerani? Nkolera Museveni. Oli ku musaala? Lwaki? Museveni ali ku musaala gwange. Ate oli gw'okolera. Yakolera Mbabazi. By then yakolera TDA. That was go forward. Kati ani abatwala yali Buchaman. By then Buchaman yalina amagulu aga lwaki ayina kumubakutema. N'akyumbagira n'ayitambika. Buchaman was brutally beaten. Eyeweza omumbako nze bankubye. Official presidential advisor. Ani abatwala, that is Balamu. But Balamu works for Museveni and No, Balamu is working for Kasirye Gwanga. A dead man? Yes. People are working for dead men. Babeka bakolera Kafeero. Ani agala kuziikula Kafeero? Balamu. Tamale. Don't argue with me. I take time to collect all the ideas from my head. Don't argue with me. Mubeera muloogi. Kafeero azikirwe tazikirwa. Baagala kumulya.
babbalamu bagala kumulya temumuziikula. Biifu yo nebbalamu evaawo. Biifu yange nebbalamu eva awantu wamu. Lwaki asayininga emirambo gitwale wa Museveni? Ngani? Full figure ogwo mulambo ogutambula, that is a zombie. Did full figure snatch away ekyali kirina okuba ekyo n'akitwala ensonga atya nina diguli bbiri ng'ongeza ku oyo. Dr. Tamale omugo gwa Musa n'omuti gwa White Samaki bawa nina loozi nti ongeze ku full figure ongeze kusaasira. Let's talk about what is happening basically. Era kyanyiza bingi. Obusungu ng'olina bungi kwaba bagenda kuba Museveni ekigwabo. That is not the Museveni the people you know in Uganda, or you see Museveni abantu gwe bamanyi. Lwaki kasenswera za kasagula olujja enswera ne ziyingira bashibaga baabo balina amaviri gali gatenja ge bajjudde ku mutwe ba big eye baabo tagwambira bw'abakazi bakadde Museveni bampe sente. Dr. T, you broke up with your famous group. Tonyimba bali bagala kunsiyaga abazonto basiyazi bali bagala kunsiyaga nenziruka n'amugati basiyaga me wenkuyisa tubadde tonegomba wano nabagandi na 3 kabina left bata kuliko tatwezi emu ya Museveni emu ya full figure. Why? Gwosinga okukyawa ne gwosinga okwagala batambulira wamu. Hate and love they are equal. So bizonto wa bazonto bali bagala kunsiyaga bwembalabirako bwenti misinde tobeerawo bamanyi oli munafu ani edwikimani abeera omunafu kati nze simisi sikwetaaga ne bwenfa nzita businyama nenzigula gate kasowulira evvumba oyinza obutajja nzize kukwata ka interview kumba zize kulya michomo mbamanyi I know the tricks of yours nze naliko mu ggulu ani gwe wasangayo? Yesu Munyankole. Interview kati Yesu Munyankole ne Bikira Maria Munyankole nga bw'olaba Yosefu bonna bakiga. Yosefu ye mukiga ali arrogant. Katonda munyalwa. What was your message from okuva mu ggulu okujja ku Uganda? Nasanga waliwo ekipande ekinene ng'oyingira mu ggulu byawe of conimene ng'oluka ekifaananyi kyakachumba. What you are starting is Gashumba is a... Yes, nenyingirayo. Katonda n'aŋŋamba nandaga abatuukirivu abaliyingira eggulu. Ngani? Aba Maama Fiina ne Ssenga Kulannama. Akulira abasawo Baganda. Ababbi n'abenzi n'abasamize bali basooka mu Bwakabaka bwa Katonda. Nga Bujinga ali ku nkondo miggo ginyooka. Kyawandiikibwawo. Bwino mu Bayibuli ate mugimanyi musoma butabo bwa Ssenga Nantume. Awo mwasiriwalira. Politics nina akatabo ke ndi mu kukola ka very big book. What is it? The Battles of Kasuku. Wazabanga? Yes, the Battles of Kasuku. Chichi. Mafia akola. Kati bano baagala tukuumira mu kabira matukubire muli batukubire muli babala matukube bala matukuba tukube naye mbabuulira nnyabo nakyo babala wajja kufa. You left your job at one of the famous radio stations. Nagenda because Mafia alya nnumba. Nabagamba nali nnumbibwa emizimu ekiro. Nga nagisindika. Mbabazi ne balamu. Ati mbabazi musajja mugagga akwagaza ki gwe omwavu nkupe Dr. T. Nakugamba nti bw'olaba bosi nga yeeyambulira maaso ga usigalo mmanya balina ekyama. Kati ekyama kyo ne balamu nze nabatwala ku musawo. Omusawo ali Mama was rejected after the Bush war. Museveni yali amumye ekifo ne mutwala enteetwe twagenda ne Bugembe pasita neegi yajja amaanyi n'atandika ekkanisa nze bankuba milioni 5 mujja kuziza basajjamu. Which year was this? Which year was? Ngangu 87 awo. Oyina emyaka emikatu. Ate njikubuulira emyaka bitundu bya kyama kati nkweyambulire. Simisi naawe nsomedde nkweyambulire. Nga tumaliriza. Mubuzaabuza abaana b'abandi oli mufumbo batoli mufumbo. Ndi mufumbo. Wadde nakyo kyogerako. Mukazi wo mumanyi abeera kawampi n'abakazi n'abaana. Ayo katube kyembadde ngamba Dr. kyembadde Kimujike nkutumiddeko, Sherina Woli nkutumiddeko, Swini Love nkutumiddeko, ne MC Chiye nkutumiddeko. Kati kyembadde anti benina bebane bali bansaba akawunga. Kyembadde njagala ogamba. As we end up the interview n'omukulu Dr. T. Who is the real Dr. T? Dr. T musajja mulokole. Ate Dr. T tatya. I don't fear. People probably manyigira kunsanya mu nnaku ezi. Means I don't fear. I take risks. If we don't take risks, many wouldn't have been squatting on toilets. Yes.
Which risks are you taking? Because if they is caught, they fear losing all the goodies. Naye tusitama lwaki lwakukkiriza tuiteeke risk. Nze nkwambalira gwe sambalira ye kabaka wa Buganda. Ate bamafia bali Mmengo mbakuba. Mmengo waliwo bamafia aba. Ani nani? Mbabazi. Everywhere mbabazi buli nawe okolera mbabazi. Mbajjo ne Abitex nga sineerabira. Baavuddeyo ne bayagala okukiikirira mmwe ba comedian ba entertainment mwenna. Awukani Bajjo ankiikirira atya? Byabasala. No, basooke batwebuuzeeko ate bannabu Bajjo nze nabagamba nti oyo omusajja Abitex yegendereza Abaganda kubanga Abaganda bannanfuusi. Lwaki munene ye mutono? Oli akulira Kampala Abitex akulira Masaka. Mwana mugimu. What is the problem? The problem is baagala kuba sente kuva wa Besigye na Museveni. Nti dokita ati jangu wano banakola bajja tuwa olusanvu ne mbaga bisirani sijja. Waganyo genda. Ate nze ngenda mu nze ndi musiru nze mpalu wa Abitex ne Bajjo. Basikolu drop out baite dokita ati amalo BBS telefaine yaffe. Nze tubanyoma batyo. Nze tontwala nga kakebe. Nedda. Nze nabaga sente zange mu bulamu agalo kuzimpa ziteeke ku account ate ombulire ensonga. What is your source of income? Many. Sente zijambwa mbega. N'abakazi abakadde. Ensonga lwaki wayawukana n'aba people power? Ajja tinulumpungu kulamusizaawo. We have money. Mu bulamu bw'ensi eno, you have to be a very observant man. Whereby, nti kati gwe Smith sente zo bakuwa sente milioni 2, gye babasasula milioni 2 zikuma. Ze milioni 2 ziri sambwa yange. Eshegeza olinga big ayo oli abakazi bakulu waga Dr. avudde mu interview nenga mbagala nyama ndowoozi nsigadde nze King Smith wano nyine ku BTM King wa omuwati ate King of Television genda ku YouTube yange bagita Celeb Jazz with King Smith o subscribing nja kuba nyongero mu baleta naye acyankala katuve wano mwera baba.